media. Kyekyankosaamu kuba ffe twali tupangisa omwami manager nga buli eka atuggyako $10,000. Kati bwe baatuuka okusenda mutuufu tetwafuna kumanyisibwa, manager teyafuna mukisa kutumanyisa. Twalabira awo kusenda. Kati tugenda okulaba mukulu ssaabanyala najjayo n'akasente n'atusasulira. Wanze nalina ekanya nampaayo $20,000 za muwogo. Muwogo wange buli eka nali ngisuubira okusala muwogo ensawo 10 size kilo 100 kuba kati muwogo wa bbeeyi wa 1,500. Buli eka ngisuubiramu akakadde kamu n'ekitundu. Ze $6,000,000. Bampaayo $20,000. Endowooza yange butuufu nanyigirizibwa olw'ensonga kuba kati sirina kyendiisa baana. Wabeerayo obuyambi bonna abasobola otudduukira bali badde batutaasa. Naddala olubalama luno lwonna twakosebwa. Kanyibwa pia. Baze banjako bwe nali nnimira kinya kiiseewo emmere yange yonna ne bagisaanyaawo nensigalira mu bbanga bwentyo. Basina amagezi gonna. Tewali n'olukiiko teyatuyita nti oba ntundawo nedda. Twalawo bulabi nti tulakita kukola ki? Ekyasookera ddala basavoya bwe basooka okujja okupima. Kati bwe baamala okupima nga tulowooza nti oba byakusaaga. Twagenda okulaba tulakita ekoze eki ezeetandise kusima ki olunnya. Ati oli ajjeko eki ettaka lye buli alimira muno avuemu. Buli ajjeko ki kibanja ki ettaka lye. Naffe ne tukola ki? Tebatwala. Tusigalirawo bwe tutyo kati era tuli awo tuyayaana tewali we tulimira twasigala bwereere bwe tutyo. Emmere yalimu kwegamba twakozesa ekifuba ogijjamu nga tulakita era ogayala ng'ekola ki era ng'etwala. Yasigalamu ne bakola ki ne bagitwala. Tubadde tujja akamere olisina ate tewali tteeka lya kusala lunnya luli nti onaagenda olime onaasala olunnya olwo ogenda olime tekisoboka. Newe bagwe naawe kiraba bulabi bakusimyeko ekinnya osala n'olimayo emmere ogijjayo otya. Ze John tulumanya ffe twalaba tractor kujja kukola ki abasebeya basooka ne bapima bwe bapima kalakita nga zijja kukula lunnya. Ate ffe twakomaawo tutyo kubanga tetulina magezi ga kuyambibwa kati bali basajja b'amaanyi nga tetubasobola. Nze Kaddu Derrick Mbojjana, researcher Katonda, Minister w'ebyamawulire wa Omwogezi w'Obukama Bwa Bunyala. Waliwo allegations ezigenda mu maaso ng'abantu bagamba abali ku ttaka eryo Kasokwe, ettaka eryo nga bagamba nti ssaabanyala yasasula abantu ssente ne bavaako. Nga waliwo n'amu abalumiriza nti yabasayiningisa endagaano ku mpaka. Ekyo si kituufu. Njagala okutegeeza abantu bonna ne bannayuganda bonna batulaba nti ensonga ey'e Kasokwe, ensonga eyo tekyali mikono gya mukadde waffe Ssaabanyala. Ensonga eyo nabagamba oba mbategeeza eri mikono gya Nannyonga nannyini ttaka. Era abantu bonna bwe baaliyirira kusiza ku byemmanyiiko baabaliyirira oba omugagga Nannyonga nnyini ttaka mwennyini yaliyira abantu abo landiroodi so si Ssaabanyala. Mujjukire nabagamba Ssaabanyala oba mujjukira nali ngamba ti Ssaabanyala ettaka eryo yali akuumalikuume era ekiseera bwe kyatuuse ng'alina okulivaako n'alivaako nnyiniryo balandiroodi omutuufu n'aliguza omugagga ewa Jemu asimbako ebikajjo. So sagala abantu bakitwale bagambe nti Ssaabanyala abantu yabaliyira abantu yabajjako ssente teyababuulira nedda. Poliisi ekiriwo kigamba nti nannyini ttaka ye Nannyonga so si Ssaabanyala. Nolwekyo mbadde nsaba ffe ng'Obukama Bwa Bunyala tutegeeza bannayuganda bonna n'abantu bonna nti Mukama waffe mumujje mu nsonga z'ettaka eryo. Ate era nkubiriza oba nvumirira ne sekuvumirira yenna abantu bonna batandise okukwata ensonga eno giteekamu ebyobufuzi nga bagitaddemu abamu ku bakulembeze b'ekayunga nti kubanga bakolagana ne Ssaabanyala.
Ssaabanyala muntu mukulembeze w'abantu bonna. Buli muntu yenna obuli wa ggwanga ki, obuli wa kabira ki, kasitoba ng'oli mu kayunga oli wa ddembe okuba ng'okwatagana ne Ssaabanyala, ng'okola ne Ssaabanyala kubanga Ssaabanyala mukama waffe ye mukulembeze w'abantu bonna. Nolwekyo nkubiriza abantu bonna abakitwala nti nga bagamba nti Ssaabanyala abantu abo ensonga ezo zitaka, waliwo abantu be yaliira, waliwo abantu be yakola ki, ekyo si kituufu, tabiriimu. Nolwekyo mbasaba tubimuggyemu, tukwatagane ne Nannyonga oba eyaguza Gem Company eyamuguza ettaka eryo, so si Ssaabanyala, kubanga ku ndagaano ezo teri ndagaano erabikira weraga nti Ssaabanyala yasenyiga, oba tewali ndagaano yonna ekolebwa mu Bukama bwa Bunyala ng'ekoleddwa Ssaabanyala, kubanga omukulembeze ow'ebweru oba kabaka ow'ebweru mu Bukama bwa Bunyala abeera Prime Minister oba abeera Katikkiro, so si Ssaabanyala. So Ssaabanyala talina ndagaano n'emu gy'asayiningako. Amanya nze Kaddu Derrick Mbojjana, Minisita kya Katonda, Minisita w'ebyamawulire oba kulira ebyamawulire n'empuliziganya mu Bukama bwa Bunyala. Nvuddeyo okutangaaza ku nsonga erigenda mu maaso n'obutambi akagenda mu maaso akasasaanyizibwa ku mikutu egy'enjawulo, nga kalaga nti abajaasi ba Ssaabanyala mukama waffe omukulembeze waffe ow'ennono Obukama bwa Bunyala, nti abajaasi abamukuuma babadde ku ttaka erimu ne babako abantu badde basikagana nabo babadde balwanagana nabo, nga bano ate bateebereza okuba nti baganda ba Ssaabanyala. Kituufu abantu abalabise mu katambi baganda ba Ssaabanyala bo bato ba Ssaabanyala, naye ate abajaasi ababadde mu kusika omuguwa okwo oba abadde mu kagundi ako mu kanyolagana ako si be bajaasi abakuuma Ssaabanyala. Abajaasi abakuuma Ssaabanyala tubamanyi bulungi. Ate ekyokubiri kijja kitya nti ate abajaasi abakuuma mukulu waabwe ate be bali mu kulwanaga, kubanga ekisooka abantu bano bemanyi bonna. Abajaasi babamanyi tibali bato ba Ssaabanyala, ate n'abantu ba Ssaabanyala bamanya amajaasi abakuuma Ssaabanyala. Kitentegeeza kikirwa nti tuvumirira nesekuvumira yenna abantu abagamba nti abajaasi abakuuma Ssaabanyala babadde mu kanyolagana ako, si kituufu. Amagye ago agali mu katambi ako abasirikale abo be bantu bavunanyizibwa okuuma ettaka eryo. Ettaka eryo saawa eno livunanyizibwa aba GMS Sugar Corporation, nga abantu abo waliwo banyini ttaka eryo babaguza nabo buguza. Mujjukire ettaka eryo abasinga badde baga nti ettaka eryo lya Mugenzi Mpagi Ssaabanyala yasooka. Si kituufu. Mugenzi Mpagi yali akulirako emirimu gye, yali akola ki, naye ng'ettaka eryo baalimuwabuwa. Kyentegeeza kyekiriwa nti abattaka eryo si lya Ssaabanyala oba si lya famire ya Mpagi. Ensonga ezo ziri mu kkooti era ziri mu b'amateeka. Tusuubira nti ekiseera kiba kituuse wanabaawo, naye kkooti yasala n'eraga nti aba Ssaabanyala oba aba famire ya Mpagi tebalina buvunanyizibwa oba tebavunanyizibwa ku ttaka eryo. Nnyini ly'omutuufu gy'ali, era nnyini ttaka eryo yeyaguziza abajjemu Sugar Corporation, era kati badde batandise okukola emirimu gyabwe. Nolwekyo ffe twagala kutegeeza abannakayunga ne bannayuganda bonna nti embeera eri Kayunga ejja kudda mu nteeko, kubanga ofiisi ya pulezidenti ensonga eno zimanyiiko, aba security ensonga ezo bazimanyiiko, n'abamu ku bakulembeze mu disitulikiti bazimanyiiko, era tulowooza n'abakulu mu famire ne mu kika bajja kwongera okukwata ensonga zino nga zirina okukwatibwa. Naye njagala kutegeeza bannayuganda nti abajaasi bemulaba mu katambi ako si ge magye agakuuma Ssaabanyala. Abakuuma Ssaabanyala balala, si beebo, kubanga nange kennyini kama kwogera mbamanyi. Ekirala kyenyinza okwongera okutangazaako, ettaka lino nga bwe mbagambye nti lyaliko nnyiniryo, era ensonga ne zigenda mu b'amateeka. Mu kugenda mu b'amateeka era waaliwo ogenda mu kkooti. Bagenda mu kkooti baadde emisango gino gibadde giruddewo. Omusango guno baagusala 2011. Ogusala 2011 ng'omugenzi Mpagi Ssaabanyala yasooka agenze afudde, ate ne wabeerawo okujjulira famire okubanga ekola apiiri, era mu kukikola ne bamaliza ne batawangula musango ogwo. Era ogenda okumaliriza ensonga kigambye nti Ssaabanyala abadde agezaako okulikuuma nga yakuuma agamba nti akatulinde kati okutuusa bwe baageze nti banaye mu mateeka okuuma otya ekintu ekitali kikyo, kubanga olwedde kkooti yawa ensala yaayo eraga nti abafamire baliko mu ttaka eryo mu bukyamu. Ensonga ki Ssaabanyala ya withdrawinga n'ajjako abasirikale be, naye n'avaayo n'alekera okutandika okukolerayo emirimu. Then bali nnyini ttaka ye n'alikozesa n'aliguza omugaga gwe yaliguza yagenda oteekawo ebikajjo. Naye abafamire bayinza okuba abamu tebakimanya, ate bakimanyi si kuba nti tebakimanya, lwakuba buli muntu nga bw'omanyi nti
omuntu wakunyola ekintu alaba kizibu nnyo kitegeera oba manyi kimu nti okuba nti mukama we mukulu waabwe yali agererako oba ssaabanyala mukama we yali akolerako naye ne beerabira nti naye tali waggulu w'amateeka tasobola kulemera ku kintu ekitali kikye.